that put us in office. Marinos never ran for any position. No. These are the people that put us in office. And yes, these are the people that pay the price for us to be in office. The least we can do is to stand by their dreams. Dreams as simple as freedom, as simple as human dignity, as simple as justice. But we've seen many of you get to office and forget the people that put you there, and you start hobnobbing with the people that raped them. I hope this speaks to you. And if it doesn't speak to you, nothing will speak to you. To our foot soldiers and the people of Uganda, this is meant to break us. It should not break us. Don't allow it to break us. Don't allow it to break us. And if we don't allow it to break us, it will not break us. And to you, Mr. Museveni, I know you follow everything that we do. You have daughters. And you have or will have granddaughters. I want you to imagine if this was your daughter or your relative. You are doing this to the people of Uganda. We are not going to stop. And I can tell you one day, you will pay either directly or through your descendants. But you will pay for this. I can swear that to you. And I can guarantee you, we are not going to stop. Finally, I want to appreciate the family of Marinos and to appreciate our leadership, our women leaders, our welfare department, all of you comrades that stood with Marinos and also continue to stand with other victims. To our diaspora, people that have always been in contact with Marinos and helping her, may God bless you. Rest in peace, Marinos. Basinanza bigambo bya mu Uganda waliwo omuvubuka abaddenga ne Marinos gwe bayita Luzige Masudi, simanyi oba Luzige waali wano. Luzige naye yali yadduka mu ggwanga. Luzige nga 18-19 we baatemula abantu abangi, baamukuba amasasi, baamukuba ku mutwe, ne baamukuba mu mugongo. Naye olw'amaanyi ga Katonda Luzige teyafa, naye amasasi gaamunoona oluba ne face. Luzige yabadde abeera ennyo ne Marinos. Kamusabe ababuze kabeko obugambo bwayogera n'endibalize lugambo. Thank you so much, Mr. President. Thank you so much, Mr. SE, and others, MPs, honorables, answerers. I'm the one who was set by Government of Museveni. Tulira ennaku y'amaanyi nnyo kubanga sitaani Marinos akuvudde ku maaso. Kubanga mbadde ndira naye, nandya naye emmere y'emu. Era ne lwabadde mutwale wali mbadde mbirindayo nga mukyalirako. Nnaku y'amaanyi nnyo, naye kyenyinza okwebaza nesooka kwebaza famire ye, mwebale bambi kumukkiriza kuba w'amazima okubanga akuuma ekigambo kye. Abadde mukyala mukkiriza, mukyala ayagala eggwanga lye. So kye mbasaba, temugwa mu maanyi bantu bange. Nze gwe mulaba bantuusaako obuvune bw'amaanyi nnyo. Nina enkovu mu kifuba, bankuba omumwa ne bakuyuza, nina ebyuma mu kamwa. Essaawa ya leero nkyali ku ddagala. Obulamu baganda bange mwebale nnyo, mwebale eddala kutubeererawo. Kye mbasaba, temugwa mu maanyi, ate neeyongera okumya eri famire y'omugenzi. Temugwa mu maanyi, tugenda kuyimirirawo paka bwe tunatuuka ku buwanguzi.
Rest in peace, our sister Marinos. Thank you so much. Oyo bamuyita Luzike Masudi oli ku Mama Media TV era badde yawangala ne Marinos mu kampu e Kenya. Nga bwe ŋŋambye baganda bange nti nze ng'omuntu kino kye kimu ku biseera ebisinga okumukalubiriza, kubanga kinkalubiriza nnyo okutuna mu maaso g'abazadde oba ab'eŋŋanda za mikwano gyaffe abatulugunyiziddwa, ababa batemuddwa, oba ababa bafunye obuvune. Naddala mu mbeera eno toli asobola okutta muganda wo naye ate n'atandika okuyeeya tikoviiriddeko muganda wo okufa. Gwe lwaki toze n'obeerawo nomakinga sure muganda wo tafa? Oba tebabulwa ngeri yakujooga nakuvoola nakudaala gye bakozesa okutukudaalira nga bamaze okutemula abantu baffe. Ne batemula abantu bammwe ate be ne bannenya mmwe nti mwe muvuddeko abantu bammwe okutemulwa. Basiba abantu bammwe ne bagamba Kyagulanyi asibisiza abantu bammwe, ne bajja ne bakuba abantu bammwe ne babatta nga temulina musango gwe mukoze. Naye ate ne bafuba nnyo okwombisinga public nti mwe mulina omusango. Maama ne family ya Marinos njagala obeebaza munnange obutagutusalira, kuba amazima amatuufu Marinos talina musango. Maama naffe tulina musango. Marinos talina musango okusangibwa ng'azannya muziki w'omuntu gw'ayagala, kubanga tewali tteeka limugaana kola ekyo. Marinos talina musango kukkiririza mu kyakkiririzaamu oba kuyayanira nsi esingako wano. Ffenna kye twagala, naye baaba balina obuyinza balowooza tebasobola okukola buli kye baagala era tebagenda maaso ne bakola buli kye baagala. Banaye tukuŋŋaanye wano nga tukungubagira muganda waffe mulala, si nti yafudde bufi ng'omuntu. Ne Marinos yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022. Emyaka 3 gikunukiriza mwena. Marinos n'atulugunyizibwa. Marinos ne bamutuusaako ogw'obuliisa maanyi mu CMI, bamuwamba ne bamutwala mu CMI ku kitebe ky'amagye ne bamukwata. Abasajja abasirikale abali mu uniform y'eggwanga eriko bendera ya Uganda n'akabonero k'eggwanga. Omwogezi w'amagye gwe bayita Kulaije n'avaayo n'atandika obibalaatiramu ng'era bw'abalaatira mu birala byonna. Marinos ne batandika omutiisatiisa. Ate Marinos okuvaayo yasiba mutima okuvaayo okwogera ensonga eyo ng'omukulu waffe w'abakyala bw'abategeezeza ti abakyala bangi nnyo naddala be tuli nabo mu struggle babawamba abo be batwalira mu drone, be batwala ne babawamba ne bamala ennaku nga tebalabika. Muwulidde Olivia Lutaya bw'abannyonnyodde ebibeera mu motoka omwo. Bakozesa abasajja bamenyi b'amateeka, aboononefu, abagwenyufu, abaseegu, abalwadde. Balina omusajja gwe batugambako gwe bayita Isa abeereeyo mu CMI arepinga abakazi n'abasajja. Abakazi bangi nnyo abavuddeyo ne bategeeza nti bakwatiddwa. Abamu abadde n'omukisa abasawo ne babawo eddagala eribaziyisa okufuna siriimu era ne bawona. Bangi nnyo nga mumanyi abakyala bakumanya ekitiibwa kyabwe kibakalubiriza okwogera nti bankutte. Ne Marinos yakyogera. Ne n'abalenzi bangi nnyo abakwatibwa badde bategeeza nti nabadde Canada ennaku ntono eziyise, nabadde n'omuvubuka gwe bayita Alex Kayiwa Kalyowa bamurepinga, bamuli ebisyaga mu CMI. Omuvubuka omulala
omukubazira ali awo bamuyita munyalwanda wa Bobby naye bamurepinga mu CMI agagasajja agaseegwa ago gakola ije abo beefuna nti be bavumirira ebisiyaga ate nga be bagwenyufu abasingayo. So ebyo byebakola ku bantu baffe. Era mu abali wano abasoma ebyafaayo n'abadde bagoberera gavumenti ya Museveni n'enkola y'abayeekera be kuba mu biseera bya NRA bakozesa rape oba okukwata abakazi n'abasajja ng'ekyokulwanyisa mu lutalo, ng'ekyokulwanyisa okunafuya abantu n'okubatiisa completely. Nti oli alowooza okulwanyisa Museveni n'alowooza ku biyinza omutuukako n'atya. Mwabakozesa internet nsaba mugende ku YouTube munoonye documentary oba akatambi kebakwata mu Northern Uganda kebayita A Brilliant Genocide. Mujja kulaba nga n'omu kubawa obujulizi mwaka katambi bamuyita Nobert Mao olunaku lwaleero y'omu kubalya mu ngalo za Museveni ng'akunnyonnyola mu kamwa ke nti abasirikale ba Museveni baagendanga mu Northern Uganda naddala mu Acholiland ne barepinga abasajja ne basiyaga abasajja maaso g'abaana baabwe nga ekikolwa eky'okubanafuya n'obamalamu amaanyi. Kati mwanyinaffe bamukwata ne bamutwala mu CMI ne bamurepinga era ne bamusiiga siriimu. Naye olw'okumunoonyanga n'okumulondoola yalina okudduka mu ggwanga. Ate bwe yatuuka e Nairobi, kubanga ne Nairobi nabo baayalayo kati bakifuula ng'ensi yaabwe. Mwalaba bwe bawamba Dr. Besigye, kati olaba bawamba Dr. Besigye kati ate Marinos. Era alina okudduka n'agenda mu kampu y'abanoonyi b'obubudamu. Egye yalwalira ennyo era gye twamugye okujogezaako omujjanjabe ekyennaku yasobodde kuwona. Be bantu be bamu twakyogeddeko era mujjukira mu kwekalakaasa okwanita Amongo ng'abavubuka beekuŋŋaanyiza nga bavumira obuli bw'enguzi. Abasirikale abakwata abo abavubuka bangi nnyo batuusibwako ebikolobero naye abasiba emitima baali babiri abaavaayo ne boogera ebyabatuusiddwako ebyabyabidde ebisiyaga mu poliisi. Ebyo embeera gye batadde ku bantu baffe wano mu Uganda. Ekisinga okuluma abasebo ne bannyabo gy'ebitongole birina okukuuma abantu ate ebyo bikola ebyo, kitongole eky'amagye n'ekitongole ekya poliisi. Kyanaku nnyo nti n'ekitongole eky'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission ekikulemberwa omukyala Wangadya naye ate nakyo kikozesebwa kulinnyirira ddembe naddala ery'abakyala. Omukyala oyo omu Wangadya yavaayo n'alengeza ebigambo bya Marinos nga Marinos yalina obujulizi bwonna n'abasawo baamukebera nga yakwatiddwa. Naye Wangadya agamba nti muzadde, agamba nti mukyala yavaayo n'ajerega obuzibu bwatuuka ku sisita wafuna. Muze mulaba ebikolebwa naye nga paliamenti yaffe ekulemberwa omukazi tasobola kuvaayo n'alwanira eddembe ly'abakyala era y'omu ku bakozesebwa okubikirira byonna byonna ebikolobero ebiba bituuse ku bantu naddala abakyala. Mwalaba mukyala Nabbanja nga naye mukyala nga ye Prime Minister Museveni mu kifo ky'okulwanira eddembe ly'abantu yavaayo n'akakasa nti bwe balina Kibalama era najerega ne mukyala Kibalama naye muzadde. Bangi nnyo bwe tubadde tusuubira nti ge maloboozi ge tunaawulira bino bye twogera twandibadde tubiwulira kuva mu bakulembeze ba ddiini. Naye abakulembeze b'eddiini bajja kuvaayo babagambe mmere bakakamu tebagenda kuvaayo kuvumirira kukwata abakazi nga babakwata be babakuuma ddembe. Omu ku bo yavaayo gye buvudde ng'abasirikale bazze ne bakuba abantu abatalina musango abatalina byakulwanyisa byonna naye n'agamba tuyikiriza abasirikale. Eyo embeera y'emu ku bonna amaloboozi gonna ge tulina ge tusuubira okwogera. Abakulembeze b'amadiini,
bakulembeze banunu bakulembeze ba civil society buli we tuba tugenda mu kulonda waliwo group y'abakyala gye bayita women situation room ejja netutuukirira olw'abakyala ne batukubiriza okuuma eddembe ne batukumiriza kubanja bwenkanya ne bakubiriza bali balina byakulwanyisa kuuma ddembe nakulekera okutulugunya abantu bakyala niiza okuwulira eddoboozi lyabwe teryogera ku mukyalo eyarepingibwa n'afuluma amawulire nga yarepingiddwa kaakati yasigibwa siriimu olunaku lwaleero yafudde tulinze okuwulira eddoboozi lyabwe mu nsonga eyo n'abalala bangi ennaku zino Museveni gwe batwalanga Katonda kubanga ne muwala we kati agamba naye mukulembeze w'abannaddiini naye njagala okwogera ebigambo bino basebo ne bannyabo naddala eri abantu bonna nga ntandikira ku bakulembeze bannange mwenna Olivia Rutaya yakyogeddeko wano era njagala okukanya n'ebigambo bye nti bano abantu ba bulijjo be bateeka mu ofiisi oyo Marinos yali talina we yeesimbye wonna naye abantu nga Marinos be basinga n'okusasula omuwendo omunene olwa struggle yaffe eno nandi basabye buli we muba mukola emirimu gye mukola mulowooze ku bantu bano naki kye bayitamu oba oli awo kijja balungamya nga mukola okusalawo kubanga kiba kyannaku nnyo okulaba ng'ate abamu ku mmwe nga bano we babateeka mu ofiisi okulaba ate nga mwekulubeesa n'abo ababanyigiriza n'abo ababatuusaako ebikolobero ebifaanana bwe biti njagala okuweereza obubaka mwenna aba comrades ba foot soldiers mwenna abaana betuli nabo mu struggle naddala abantu ba bulijjo mwe ba foot soldiers bannaffe ba foot soldiers baffe mwe mukiikirira abantu ba bulijjo njagala obazzaamu amaanyi bino bibatukola biri ment tunafuya naye omuntu ow'amaanyi si yakola bino bakawadi be bakola bino bano batiitiizi mukama waabwe mutiitiizi nabo batiitiizi ebyo ebisajja bitiitiizi kuba tebisobola nagenda kuganza bakyala birina kukwata bukwasi bitiitiizi mubiri ne mu bwongo naye ate ne mukama waabwe ow'okuntikwe yasinga obutiitiizi ye Museveni bw'aba alowooza nti musajja waddala ajje akompitinge ng'omusajja. Stand like a man, Museveni, stand like a man. You used to say you're a man. Be a man. Are you proud of this? Are you proud of this, Museveni? Goli proud okubeera nti bino byokola ensi golooza tugenda okurespectinga tetukurespectinga tetutukutana kutya so njagala sinzire wano Museveni mu obubaka mugambe ne bwagenda kukola ki tetugenda kuva ku mulamwa tetugenda kulekera okulwanira nsi yaffe ate nga tujja kujjako ate nga gwe n'abantu bwe mujja kusasulira bino ebintu bye mukoze kuba bannayuganda bino babifuna in real time. This is not 1960, this is not 1980, this is not 1990. Njagala okubasaba mwenna please take record of everything that is happening. Bino ebintu byonna mu binootinge baganda bange oba ndibeerawo oba siribeerawo temulyangamu Marinos olukwe temweryangamu olukwe mubekinganga sure bana basajja basasulya bino oli ku mapu media TV byonna mu binootinge kuba ffe twasalawo musobola otukola kyonna naye temugenda kutula mitima gyaffe tekigenda kubeerawo temusobola tumalawo kuba tukimanyi bino buno obubonero bwa gavumenti genda okugwa si bubonero bwa gavumenti ekyali mu buyinza buno nedda basebo ne banyabo bino bye mulaba buli gavumenti ekudde mu byafaayo bw'eba eneetera okugwa bino byekola bino tebikolebwa gavumenti ekyali mu buyinza nedda
so bw'obaawo ekintu kyonna kyonna ekiba kibatiisa aleme kubeera namukadde Museveni. Bw'obaawo ekintu kyonna ekibatiisa baleme kubeera bano abakozi b'ebikolobero, kubanga bonna tubamanyi, bonna mubamanyi, mumanyi n'abantu baabwe, mumanyi gye gye babeera, tebabeera ku mwezi. Mwe ba Christopher Damulira, mwe ba Franka Mwezigwa, mwe ba birungi, ensi ebalaba, era ku kiseera nga kituuse mulisasulira bino ebintu, oba mwe directly oba abantu bammwe mulibisasulira. Gwe Museveni njagala oyimagininga ekyono muwalawo, gwe Damulira njagala oyimagininga ekyono mwannyoko. Gwe Kulaije oyina abaana bawala, oyina bannyoko, oyina ab'eŋŋanda zo. Njagala mumanye nti ensi ebalaba, ate temusobola tutta ffenna. Ate nammwe muli bantu, ate bino ebikolobero nammwe bye byatuukako, nammwe mulumizibwa nga ffe, ate mmwe muli bafala mulumizibwa nannyo, kuba temulina baggulu. So njagala mumanye nti temugenda tumala mu maanyi. Nedda, Lubongo yasomye amanya ga bonna be musse, bonna be mutulugunyiza, twali tuwaniseeko. Lwaki mulowooza tugenda kuwanika kati? Twali tupoyeeko, lwaki mulowooza tugenda kupowa kati? Tetugenda kulekeraawo, ate buli gwe mutta ng'abantu abalala 1000 batwegattako, kuba nabo bamaze okulaba tebali mu bulabe. Gwe musiba nga balala bangi batwegattako, kuba tetulina musango maaso ga Katonda, ate mwe mulina omusango. So tubategeeza batemumwe tetugenda kulekeraawo, tetugenda kulekeraawo. Marinos mwamukolako ebikolobero byonna, yagaana okuwanika, atuuse kufa ng'agaanye okuwanika. Mwe mulowooza tuwadde lesoni ki? Yakuwanika oba yakulwana? So tetugenda kulekeraawo, tetugenda kuzikiza, tetugenda kupowa. Njagala okumaliriza nga neebaza family ya Marinos mulundi omulala. Mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala butatusalira musango olw'okuyimirira ku mazima. Mwebale nnyo butasambajja mwana wammwe olw'okuyimirira ku mazima. Ffenna abantu baffe beeraliikirira ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe. Wadde Marinos agenze ne mwe kyatulina, maama kyatulina, naffe tuli baana be, era bw'oba otwetaaze naffe tujja kubeerawo maama. Njagala okwebaza bakoligi mwenna, bakomrades mwenna, abakulembeze bannange. Njagala okwebaza Secretary General waffe mukubireko mu ngalo musajja. Webale nnyo Comrade Bongoya, gwe nsinga okutuma emirimu egikaluba naddala bannaffe bano be batulugunya, netontenguwangako. Webale nnyo singa webale ddala. Njagala okwebaza Department yaffe ya Welfare, mwebale nnyo kuyimirirangawo, kuddukanga misinde nga waliwo anyigiriziddwa nembeera naye. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala okwebaza mwenna ba comrades and our food soldiers, mwebale. Thank you for being each other's keeper. Thank you for being family. Njagala okusembayo nga neebaza bannaffe mu diaspora bangi nnyo mwetuma emirimu ne munoonya bannaffe bamasuudi, bamarinos, bonna gye bali ne mubalabirira ne mubagumya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mugala gaapu nnene nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eri bannayuganda bonna njagala obbakakasa nti tetugenda kupowa. Nammwe njagala obbasaba temupowa. Njagala mmanye essuubi y'okwetaasa liri mu mmwe, teriri muntu yenna wabula liri mu mmwe, ate nga musobola okukikola, ate nga bwe twegatta awamu tugenda kikola. Bakakasa tujja kulaba ku ddembe in our lifetime. Tujja kulaba kwabo abasajja nga bali mu kusasulira bino ebintu in our lifetime. Bano si basoose, Uganda ekulembeddwa bannakyemalira abasukka mu omu, naye bonna baagenda.
lunaku lujja kuba lulyawo nga ne Museveni agenze ate tajja agenda yekka ajja agenda ne banne bonna bonna. Marinos bumula mirembe munnange Tanaku abasajja bakutemudde ontemula esinga okujooga esinga okuvoola esinga okuluma. Mukama akusonyiwe n'ebyakusobako naffe atugumye atuyambe atukumire ku mulamwa atujjukize nga ogwowayoko n'okwa bonna abayasiini Barita n'abalala tunakujjukiranga olubeera omula mirembe Marinos. Oli ku Map Media TV. Thank you very much. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde Oli ku Map Media TV. tulizimba Uganda tuliyambala 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 engulezi masamasa olutalo ngaluwedde tuliyambale engule tulizimba Uganda empya. People power, our power, NUP everywhere. Thank you very much. Kama mzee kumwegwanga naffe mirembe. Mwebalebe tubadde nammwe mu kuwerekera muganda waffe. Lunaku olw'enkya bwe tunaaba tufunye obusobozi abamu tujja kuba twolekera ate okwerekerako muganda waffe gy'agenda okuziikibwa wala nnyo Kasese wala. Bwe naaba nnemereddwa baganda bange banaagenda bajja kuba bankiridde. Bwe naaba nsobodde nfunye obusobozi nja kuba ngenda okwerekera muganda waffe Marinos. Lunaku olw'enkya twagenda okugalamizibwa era essaawa zino maiti egenda kuba yeeyongerayo. Tugenda olumbe lugenda kusooka kukumibwa wali mu Kasese, then ate tuveewo tugende wali we twalanze wagenda okuziikibwa. Batutegeezezza akabanga katono nnyo okuvaawo. Okufiirwa baganda baffe betubadde nabo betuwangadde nabo kintu kimenya. Marinos bwatyo wagenda olugendo lwo lusembayo wano mu Kampala oba wano ku Kitebe. Ebiseera ebisinga kyova olaba nti mbeeramu mukambwe mukko singa ndaba omuntu eyeesiriwaliza mu struggle. That is why olumu nkambuwalamukko singa ndaba omuntu eyeesiriwaliza mu struggle. Marinos bye. Nosanga abaagala kaadi nga n'okusomesa okwogera protest vote tebagisobola. Abo bw'osanga ngamba yisaamu eggaali ondekanga bye tugendamu bya ddala. Bano abaana banaatugamba bati abaana baffe betuziika nga tulaba bwe bati betuwadde nabo
nosanga omukulembeze atadde ekigambo protest vote tasobola nakyogera eri gye tubeera mu byalo, tasobola kyogera wonna wonna, naye akitaddeko asanyusa abantu. Tamanyi na makulu ga protest vote, tamanyi na kye tugendamu, akaayana kufuna kaaya. Mwana afudde muto, kale genda nga wayagala n'oyenda ne bakusiga siriimu. Kale obanga wazaalibwa naye omuntu n'akuwamba n'akuba n'amala okukuba n'akukozesa nze nsiba nti bagamba era maama walioka n'ofa mangu bino nga tebinnabaawo. Nze maama wange abakubaawo nti awagira mu 7 nze wange teyalize. Kitange mwebale kunsooka kufa mangu, otherwise ku luno mwali badde mumanye ekintu kye mwazaala nti kingiringiri. Nze wange tewaali kyamye wange. Nakati muganda wange yenna oba muntu wange yenna oba mukwano gwange ki oba ofaanana otya ng'owagira mu 7 oba ofaanana otya. Ewange tokyama, essimu eyange nabisalako. Eno yembeera bweti gye tubeeramu. Minos we yalepingirwa ennaku z'omwezi 3 mu Gwokubiri. Nali naakamala emyezi emeka nga nvudde mu kkomera, nange nali nkyali mulwadde we twakwatira vidiyo eno. Vidiyo y'omuwala ono amazima ga Katonda mu ggulu yadda mu biwundu ate bye nalina. Yali yadda mu biwundu ate bye nalina. So mbeebaza nnyo baganda bange, bwe nnaaba nsobodde, Mukama bw'anaaba nsobosezza ampadde obusobozi, nja kubeera e Kasese olunaku lw'enkya. Bwe nnaaba sisobodde nja kuba sijja kugenda. Bwe nnaaba nsobodde okufuna amafuta nja kuba nnyumba embalala amini e Kasese. Buuza ku bantu. Bana abalungi abatulaba mwebale nnyo abatambudde naffe okuva gye twatandikidde. Nnaku bwerubadde mwannyinaffe tumuleese wano ooli awo okubaako ebigambo bye twetwogera nga banna struggle bana NUP ebisembayo mu mbeera ye mwabadde mubirabi buli kimu kyogeddwa kisobola biddamu bagamba mukulu bw'ayogera kati nze ate kikyemba nnyinza okuzzaako muganda waffe wuuyo agenda bwalabise kubanga asiibula ekitebe kyaffe ekya NUP. Eyo momenti nga bw'ogiraba. Buuza ku bantu. Erinnya nze Ofero Robert, nange nze omu ku beetabyemu kunduwagira munnaffe omulwegi yakugenzeeko naye kitalo ddala. Obubaka wange bugenda okusinga eri famire ye. Tusaba omwoyo gwe Mukama aguwumuze ekisa, naye njagala okukuumya bannayuganda mwenna embeera eno tulina kubanga twegase wamu okulaba nga tugimalawo, era mbakubiriza okubeera abagumu ate era okutava ku nsonga tusobole okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda okutuuka mu nsi ey'okwesimba. Amanya nze Ofero Robert, meya tubi meya wa Luweero. Luweero. Bandabira abeeyo. Okay. Abatulaba ku Map Media TV waliwo gwe muŋŋambye okubalaga. Waliwo gwe baŋŋambye okulaba, lindako. Waliwo gwe baŋŋambye okulaba gwe baagala, Shafiiki ali luddawo. Lwaki mumwagala abamunsabye? Kamunoonye. Shafiiki aluwa. So baganda bange mwenna betubeera nammwe bwe tutyo bwe tubadde bwe tutyo bwe gugenze. Mwoyo gwa ggwanga Seremba gundi aluwa. Shafiiki waliwo abadde amwagala wano. Shafiiki buuza ku bantu.
Seremba buuzako gwe ng'ozitunuzaamu banno. Seremba abeera ku tikitoko n'azitunuzaamu banne. Oli mumpi muzibu, obumpi bulwadde. Jangu nkuwe ku magulu gange owanvu ndi bwannange. Bulijjo sikimanyi nti abantu abampi baba beetya. Naye nga oli ku Mapu Media TV ndowooza kanzigalewo tujja kweyongera, nja kubamba wa update zonna ezinaaba zitambudde. Nja kubamba wa update zonna. Nina omuntu gwe mbadde njagala nga sinnavaako, Shafiki ambuze. Shafiki simulaba. Nja mubawa bwe mulaba mumwagala, nja mubawa ekifaananyi kye. Naye gwe amwagala omwagaza ki? Amwagala omwagaza ki? Ambuze. Shafiki aluwa? Oh, how are you? Munange sorry. Muganda waffe agenze. Shafiki aluwa? Musule bulungi mweraba. Yo mala okulaba ku bantu wano nga sinnavaako katono nnyo wano wabweru katini nnyo. Omugole kale ate ovudde mu kisenge n'ojja olaba abajaasi baffe daawo wali webale kukiikirira sebo Sam webale kukiikirira ba Wakiso Town Council bannanga ono omugole eggulo yayewasizza n'ayanjula naye ate abalwanyi tebabeera mbisenge. Buuza ku bantu Sam batulaba balamusizaako ekiseera kyannaku newankubadde nga tubadde ne sayidi eri gye tubadde naye ate kino kitukwatako nnyo kubanga buno obulamu obuvuddewo wamulwanyi munnaffe abadde alina kyagattako kinene nnyo so kyetukakatako okuva yonna gye tuvudde okulaba nga tubeerawo werekera mulwanyi munnaffe era tunyolerwa wamu n'ab'enju ya famire ye awamu n'obukulembeze bwaffe bwa National Unity Platform ne Uganda okutwaliza awamu ate era tuvumirira ne sekuvumirira yenna ebikolwa ng'ebyo ebyokuwamba abantu okubatulugunya nekibaviirako okufa oba abamu n'okuttibwa olw'okubanga tebakkiriziganya na gavumenti eneriko era ng'emu nsonga lwaki tufunye ekikonde kino mu bbanga kuliko ensonga esembayo nga eya National Unity and Reconciliation. Twali mu gavumenti bano abawakanya ebyo byokola oba olina okutuula nabo n'olaba ensonga ze boogerako n'okwatagana nabo n'oziteeka mu nkola okusinga okubakwata n'obasibira mu makomera n'okubatta. Munnaffe Alexander yakwatibwa olw'okubanga takkiriziganya na gavumenti olw'efuga bbi eriko n'okuba music wise excellence Kyagulanyi n'akwatibwa n'akulugunyizibwa n'asibibwa ekimuviiriddeko n'okufa. Tuvumirira emikolo ebyo. Tusembyayo ono kansala wange gwe tuwangala naye mu Wakiso Town Council. Buuza ku bantu ebigambo bibiri tugalewo. Erinnya Walugembe Emmanuel era nga naffe tuze aba Wakiso Town Council nga tunyolerwa wamu ne muganda waffe yatuvudde ku maaso nga yatiddwa buttibwa gavumenti ya Museveni eno yamusibira mu ntwa banaye okubeera nga tuwagira Kyagulanyi pulezidenti waffe tekirina kubeera nga kitussa kubanga mwateekawo musobole okuvuganyizibwa so omuntu wabanga agezezaako okubalaaga temulina okukola ate temutta muntu mwasooka mutulugunya mpaka watuuse ekiseera n'afa ate era n'essaawa zino muli wano muli bangi nnyo mulinga abagamba mumwagala tumubawo so tugezaako okulabanga era tugenda kugenda leero tusobole okulaba nga tumuziika olunaku olw'enkya awo mule emirembe muganda waffe. Okay, bwe tutyo bwe tubadde baganda baffe mwenna be tubadde nammwe be tujja okweyongera okuba nammwe Mapu Media wendi bw'oba oyagala kifaananyi ate Mapu Media ali ludda wano wendi Mapu talina waalaga ku lw'ensi yange mpaka ng'eteredde kyonna kye kiri ngenda kubeera wamu ne National Unity Platform ngenda kubeera wamu
ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuusa pasa nkulamusiza okutuusa nga Uganda eteredde. Twegweko olunaku olw'enkya bwe nnaaba nsobodde okuba nga ngenze Kasese. Bwe nnaaba sisobodde tujja kuba wamu mu kukungubaga. Akuma atakuumira mpeera sisita wange Queen nkulamusizaako sisita wange Abaamerika bandabire nnyo, Abaamerika bandabire nnyo. Akuma atakuumira mpeera musule bulungi bayi.